Bakubyeko ekibaati. Faruku tuveeyo. No comment. Ojja kiwulira. No comment. Olaba wodduka? No comment mukwano. Ekyo sisaagala kyogera. Akaana nakala. Kachotala. Era oyagala bizi jamundeka? Bakandazi. Masha Allah. Allahu akbar. Masha Allah. Peti. Alhamdulillah. Era mbadde nkuleetedde mawulire. Mungu abatere. Ekyo kikuleese. Mbadde nonkugobye. Mugaka Faruku nakowa kamera ate agala kuziza mu kamera nonneesibako. Kye kikuleese kitegeeza. Okimanyi nti abakazi tubeera mu maka g'abaami naye nga tulinga baddu. Okimanyi ekyo? Ani yandyagadde okubeera omuddu? Yes, ew'omusajja. Bajja kungoba, nina okukola kino, nina okukola kino, nina okukola buli ssaawa omusajja fulumye ebyo, fulumye eyo embeera. Mwagikowa. Abamu ku mmwe mwagikowa. Twagigoba. Kyobola akatuleeta abagisobola. Abaddu. Saabaddu. Abula Faruku. Katuleete ba peti. Akaana katukula. Faruku yatwandibudde yongera oli watermelon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ogamba otya? Ndi bulungi sebo. Kitambula kiti ekintu? Ndi kiri bulungi. Buli kimu kiri okay? Alhamdulillah. Omutima guli gutya gwatereera? Gwatereera. Omutima wafuna abagunyiga oba gukyali mu biwundu? Edduwa zagunyiga. Okosa dduwa? Mama. Dduwa kyezo zituweeko naffe. Wanika gubuwanisa emikono. Kuba yatugamba tumusaba atukole ki? Atwanukule. Naye ogezze. Ate nga si byagala. Tolabika na stress. Kyalina stress kweri? Alhamdulillah sikyalina. Naye nga obunene sibwagala era mbulwanyisa. But it's okay. Like it is not okay. Sibwagala. Si bulungi. Kufunira busala kochi. Ntano genda kati mu gym. Oyagala anti gym zonna nsobola okufunira. So okufunira engeri the way you can chop it. Gwe kyoga obotya mu gym. Nkufunira magezi maganda. Faruku, ekikuleese wano ki? Kufunira magezi maganda. Byebikuleese wano? Osale. Kusiibule. Naye nga olabika bulungi. Alhamdulillah. Bambi webale kwerabirira. Oba ani ateekamu, baweeteekamu. Nze neeteekamu. Gwe yeeteekamu. Waaw. Okoze omulimu gw'amaanyi. Weekozeeko omulimu. Webale kunyirira. Masha Allah. Okikola otya? Bya bulijjo. Sirina njawulo. Tolina kubanja. Olina kugoba. Ebyo Mungu yabimponya. Oli makago. Alhamdulillah. Weesuza? Nnyo n'amaanyi. Okay. Abantu no bali manyi utya weesuza. Bakusuza. Kumbe weesuza. Anti bwe kyali kirina okubeera. Abakyala baali balina tusuza. Naye ebintu byakyuka bukyusi. Gwe n'ogamba nze ng'ajja tizuula. Nina okwesuza. Nakiraba nga kyetaagisa. Naye tekirina buzibu ekyo. Omuntu okwesuza. Kati gwe aba alina okugenda mu maka oba omuntu yaba alina okujja. Otegeeza ki Faruku? Like ng'ofunye omwagalwa. Ebyo byaggwa. Byaggwa ebyo. Biriwa? Byoyogerako. Ndi bagamba mmese ne weegejja. Bwe bayakapa. Nti otuuka n'owanika. Ku myaka gyo naawe. Nkuze. Naye balinaye. Nkera okwewaayiriza nkuze. bintu by'ekiyaaye. Omuntu okkiriza. Mbuki. Nti okuze. Nze nkuze. Okuzeewa.
wetaaga nosamba gawuni eggwe kati wetagayo gawuni edda ssebo ko gwe kanneesuze kanneezimbira amaka gange ebyo nabitandika dda nga sinaana kukula bwenti era otaddewo embeera we najjera tewaali bwe bati lwakuba saagala laga bantu era tutambuza kamera Faruuku zuula tutambuza bambi webale mulimu nokikola otya ekyaki bino byendaba bya bulijjo walayi okikoze walayika oli mukazi mufunye alhamdulillah famire yammwe eraka yabafunye kubanga saalekawowe wati wende ziwezeza omwaka teguweze tetwakoma okujja eno mwaka guweze nebyensanzeewo ate ntidde nnyo naye webali kukola bambi webali nnyo webalire ddala abakazi abakozi tebasangika ennaku zino abasinga banoona kuffe okitegeera fe ababakolera ate era bwe kyali kirina okubeera ekyabaami okuwa abakyala omulimu gwaffe gwali gwa kuzaala nakulabirira baami baffe si kukakaalukana ne bikyukamu bikyuka bitya like basajja ko nsi kwonooneka kati kyekitambula tunyumyenyumyemu manyinaze aja tizuula ekitambula ewange nze ekiri ewange ati nagenza olaba nga nkulaba mu kamera niŋŋamba jatizuula kikyati nze kujja mu kamera nali twagenda eyo ne Zubeda bamunaanika biki bamunaanika omwana gwe baali baripinga bwe nabiraba mu mawulire nenvayo ne mukubira immediately ne mugamba njagala kulaba ku mwana oyo kati nabeera nga ali up and down nangamba ati kiriwo ekiti omwana bamutute nakasero bakoze batya nemugamba ani yamulepinga taata we muvubuka naye nawulira nti polisi yamukwata bano ab'okubyalo abavubuka by'okubyalo ndowooza tebagamba yali yakavubuka ye bweru kati yali oba yakadda biki ebyo nakwata omwana kati we nabiraba nempulya nga kinkutteko nengamba kaŋŋende mbakyalireko batwalire kitono kyeninawo bakwatizeeko katwali tugenze kulaba kwoyo omwana wakola foundation ate toŋŋambanga na bintu byo naye foundation nagikonako koluli nga nkyali mu bulumi neŋŋamba ngenda kukola foundation eyaki ngituuma ennisha ngituuma omwana wange kibeere kijjukizo kitunyiga emitima ffe ba victims victim b'ekintu yes nisha bw'alikula ndowooza kiri musanyusa n'okola nisha foundation nga nisha foundation bakola biki tuyamba abaana abo abakabasanyizibwa onule bwe tutandise nabo wadde nga kati bwe tulaba kati ngono maama we gyetwabadde maama mulwadde maama wono omwana gwe barepinze yabadde atayambako maama we mwana 11 oba ebannaaye kati nakye ne maama we kati twamutwaliddemu nti kyatukutteko kati tusobola kugamba nti tunulire omwana yekka netugamba katuyambeko ne maama ne buno obuto obwabaddewo obutonotono mpolampola kati oyo omuvubuka w'okukyalo yagenda n'akwata oyo omwana n'adduka kyali kitya byasooka n'abula ebyo Zubeda yasinga obimanya naye nga byo mu mawulire bwe nabiraba nti byasooka n'abula ndowooza n'amala ne bamunoonya polisi yakola bukubirire ne bamukwatira kati ali mu kkomera in fact mu kkooti addayo nga 16 omuvubuka bamukomyawo nga 16 kati ebyo betutunuulidde so kitegeeza emize gy'okukwata abaana mingi mwegiri mu Uganda Faruku tokimanyi mwegiri era kyembadde nsaba mwenga bannamawulire abalina amaloboozi Faruku ekintu kino mutukwatireko kuba naawe oli muzadde Faruku bwekiri tozadde abawala Faruku si kikwagaliza naye watya nga kituuse ku mwana wo
kati tufube tulabe bannayuganda kino ekintu tukirekera gavumenti eri bize ebintu byekwata abaana mu ebiri biyitirivu mu Uganda mu ebiri ate ne babisirikira ne bikomeye lwakuba nti kesi bw'ogireeta ebintu ebyo bijjulamu emotions feeling biki okitegeera omaliriza sikitegeera bulungi naye tuyambe naye nga mwekiri omuvubuka eyakwata oyo wa myaka emeka musajja mukulu sigimanyi naye alabika mukulu ku mwana mukulu naye yamukosa nnyo era omwana tanaba kutereera lwakuba nti omwana yamentioninga ku kigambo nti njagala kuddayo kusoma naye ngaomulaba tanaba kuwona kati kyetwakola omanyi abo abaana kyayagala essaawa eyo kyemulina omuwa bimuyambako okukola ki okuhiringa bibeera kugamba bw'asaba kino ne bamuwa nalaba nga bamufuddeko bamwagadde bakeyarinze kimuyamba okuwona amangu kati twagera ne tumufunira essomero registration ne tuzisasula nga tulina ja tuzibeeda bambi that's good mwebale nnyo kati ate ebintu bino biri fane nti keesi eyo yowejje ya repu ate wabaawo bakyala banno abatakkiriza ate ng'ensonga eyo abakyala mwandibadde mukwatira wamu kati sikitegeera keesi yo lwaki yategeerebwa mu ngeri ya njawulo ku bantu ab'enjawulo keesi yange lwakuba okiriise naye badde saagala natugendeyo nnyo ku keesi yange kubanga keesi yange yalimu ebitategerekeka bingi ng'abantu balinga nga bagamba nti basookedde ku nze okuwulira nti abaana bakwatibwa okitegeera balabanga ekivve so nga ate babiraba bya bulijjo era mu nsi yaffe mwebiri abandi badde bagamba nti tuveeyo tukirwanyise ate balinga abatisapootinga era nze nendowooza nti ne baana babikola ne beeyongera amaanyi kati eno Bazubeda gye baleeta kesi abantu bagibayinga oba era olaba nti that is all rape abeera rape nze ndabanga era abantu abatakifuddeeko nnyo tebafuddeeyo kuyamba wadde nga poliisi ekoze ogwayo poliisi yakola ate nawulira onkuba omukyalo oyo nannyini mwana oyo yankubirako nampitiramu naŋŋamba njagala ku nnamba yaani ya Zubeda nengimuforwardingira kati naye nawulira ŋŋamba nti poliisi simanyi omwana poliisi yasooka bivuvuba before ndowooza poliisi ate nemala nekola ki omwana yadduka nebikolako omwana yadduka n'ababulako naye oluvannyuma ne bamunoonya bangambye ne mama Narweisa naye nakola ki yabingira era yayamba kinene Narweisa kitegeeza ebintu by'okukabasanya abaana byetaaga obikubira enduulu naye enduulu yaabyo sometimes oba engeri gye biba nti bya bujulizi weetaaga obujulizi abcd biki anti kati kiri bwe kiti eyo ensonga engeri gyeri nti ekwata kufe abakyala ate nga fe abakyala eddoboozi lyaffe teriwulikikanira singa kibadde kituuka ku mmwe abasajja singa kirwanyisizwe naye olwokuba nti mwe abasajja ate mwe mukikola that's why kiri awo tekifiibwako abakazi tetulina nnyo bwogerero buli awo eddoboozi ttono tebatuwulira ate tetuli batiitizi golabayo bameka abavuddeyo okisitukiramu Faruku bameka abakyala bolaba abakyala gye bali mu offices ez'amaanyi abanene abandi badde bagamba nti no kino katukole ki katukirwanyise owulira bameka nate ebibiina byonna ebikolebwa birwanirira mmwe kati sooka ombuulire buuza ajja ti Zubeda omubuuze nti kweyo ensonga eyabaddewo eyoyo omwana bannakyewa bameka abalina ebyo ebibiina abavuddeyo okulwanirira ku mwana oyo yes kimubuuze kubanga ekyange ekyo kyalimu obuzibuzibu okitegeera kyalimu omukazi agala kubba bya bugagga bya omusajja simanyi biki bikyamulimbirira akola biki kati kino kiri neutral ekyo kyo baliwo abavuddeyo kubanga Faruku natuuse ku mwana ne maama w'omwana amaziga ne gampitamu nga bali bubi ennyumba babanja emyezi 5 landiroodi abanja Shamimu yayamba nga n'ekyokulya tekiriiwo okitegeera era abanaye nebaza Shamimu
Zubeida weebale nnyo okuba n'omutima gw'ekizadde jameme ku nsonga z'abakyala bambi weebale nnyo weebalire ddala kati tulina bigoba tutya ebintu by'okkabasanya abaana kubyogerako tubifuule nti tubyogerako Faruku naawe newobeera ku gundizo ng'olina bw'okyazizzaako kyazanga ku bantu ng'abo ku gospel live yo gy'obeerako muleeta ebintu by'endaba ebitazimba na ggwanga ne mubeeraawo ne muleeta bino ne muleeta biri ebitaliimu ng'ate ensonga eziruma eggwanga muziraba kitegeera tuzireeta nno temutunuulira gavumenti nti gavumenti ate gavumenti era ye bantu anti kakati muzireeta kye mulina otukolera buli muzadde alina omwana nga bamukabasanya jangu mujje tubawe platform mulimu abatasobola Faruku nga tebasobola ku nsonga yo tetwajja ensonga nnyingi zetuzzeeko mwajja ne mukola ki anze twayongerayo eddoboozi mwayongera ki eddoboozi ne liyongerayo kati waletanga bakuba bawolereza haji mukazi yakola bwati ani yaletanga abakuba haji waletanga bakuba waletanga ku bantu nti bannange ensonga eno tugikute naleeta omusango gwa kuwa mwana wange bamurepinze babadde bamukabasanya ate ekyobubbi ne kibuutikira ensonga ne bannaye n'omwana n'ensonga y'omwana wange neesirikira ddala ne mudda ku hajati mubbi hajati bino byalina yabibba yabba gundi kati n'ogamba mbutufu omuntu omulala nga kimutuuseeko Faruku agenda kuvaayo ddala ajje naye nze nga saakubako nti hajati mubbi anti gwe waleetanga abantu nze naleeta gwe omuntu ateeka ettafaali kwekyo ekintu omuntu ateeka ettafaali kwekyo ekintu tosobola kukyaza muntu akuba kintu muntu omukyala avuddeyo akuba miranga ali maziga g'okyaza muntu kujja ate kukwogera bitaliibyo oyo mubbi oyo anoonya bibye ddala oyinza nomuwe akazindaalo naye ng'ate agamba nti oyo mubbi omusinga n'okubeera obulungi sirina bulungi bwamu naye alina bulungi bwe bwalimu naye ekyo si kyekikulu Faruku tuve mu by'okusaaga tuveeyo mukyaze abantu abalinakyetwagala abantu abatuuse ku byebwe ebintu tetubawe platform naye obuzibu lwaki temubanoonyaako anti labayo obuzibu we buli nti abakyala abasinga abatera oyita mwezi embeera abasinga tebaagala mawulire ffe bangi betukubidde n'owulira keesi nze waliwo omukyala bakwata omwana we ku ssomero liri oku Masaka Road ne bamu Edmasa n'akwata omwana omukyala n'ankubira ne mugamba tukole interview okitegeera kye twakola ne nkwata gayi wange wabukedde ne tusooka tugende wakulira poliisi n'ayogera n'agamba omusajja oyo keesi ye biki kati omusajja yali yadduka bamukwatira ku booda y'ebusi yeeyo omukyala yagaana okujja okukola interview kati omukyala yennyini Headmaster omulala gwe baali bakyusizza n'akubira omukyala kasita Headmaster ategeera nti tuli mu kugoberera keesi tulina ku poliisi omwogezi wa poliisi nga tumugjeeko baiti Headmaster oba gubandiise oba CEO w'essomero n'akubira ani omukyala n'amuyita omukyala tuddamu mukubira ng'atugamba sitoola endala okitegeera siriiwo simanyi biki naye twagenda okitegeera nga bamuwadde miliyoni meka ng'akivuddemu ku mwana we kakati mwagala kunenya ffe ti tetuleeta ki ye kennyini ye yankubira mugambe tugende mu kamera nga omukyala akivaamu era omukyala we waaba ndaba yalowooza ate saategeera nti bamuwa ssente naye bamuwa ssente n'akivaamu kakati munenya mutya ffe kati wendeeta omuntu akuba omukyala oyo ng'era ogamba nti nkoze bubi kati Faruku kiri bwe kiti gwe ne banno mwekwate nga bataata mugambe nti kakati tugule olutalo kukulwanyisa ki kabasanya abaana mutandike Faruku muli maloboozi g'amaanyi eri eggwanga lino abantu babawuliriza nnyo tugenda kikola tutya nga ba victim tebaagala kwogera anti kati abamu batiisibwa nze singa siri nti nze mukwano luno olutalo lwali singa siriiwo walulaba bwe nali ku gundi nga baagala okunzitira ku gundi okooti eno egundi nasa abantu bennyini n'abakyala nga mwebali why mwe mwavangayo ne mukyaza bye mukyaza omukazi anoonya bintu omusajja yamusizisizza lwa bwereere
Okitegera? Bannamawulire mwateeka ettafaali ddene nnyo kweyo ensonga. Ne mutambuza propaganda oyo abantu ne abali ebweru baali banzise naye nga banzitira ki? Banzitira ki mazima nga ndi kubanja bwenkanya. So kaakati mukole muyambe gavumenti. Okitegera? Muli bazadde Faruku mutandisi muzadde tweyamba nti ffenna tulina kweyamba. Muzadde leeta keesi ng'olina obujulizi tukuteekeyo. Kati mutandika okukyogerako bwe mutyo abazadde bakiwulire nti bwenna agende wa Faruku Sakozi agenda kunnyamba. Ffe tetuyinza kugoba bantu. Nze nkuwadde keesi eyo. Wadde keesi y'omukyala yamaliriza bamuwaddeyo miliyoni zonnya mu mwana we n'akivaako. Kati bajja kutegeera nti ekyo tekikyaya. Oyo omukyala anti bagenda ne batugamba sooka owulirize nti otawaanira ki? Olowooza bagenda musiba wiiki emu oba ennaku bbiri bakole ki? Bamute. Kati kwatayo kano ogende naako. Wawulira eyali minisita w'abaana Mulamba. Ensonga ezo yazirimuko. N'agamba ensonga ezo nzibu nnyo. Yagamba nzibu? Tezirina gye ziraga. Ate nga naye mukyala. Nti bw'atuuka bw'ati waliwo omuziziko ogubeerayo mu maaso nga tokyasobola kweyongerayo. Otegeera? Noba ng'omenyekedde bwereere. Era akuwa amagezi n'akugamba nti genda olabirire mwana wo. Muwe by'ayagala. Tumutwale mu ssomero eddungi. Kugamba kiri kisigaleyo ne bana abaliisa maanyi babeere nga bamanyi nti kya bulijjo. Ne bwe naakikola sirina kye ngenda kukola ki? Kutuusibwako. Kitegeera? So problem eri awo. Nnyo y'amaanyi. Wadde ng'ebimu buli kimu tutunuza gavumenti. Gavumenti nayo bannange mutugisaasireko. Kitegeera? Ffe abantu bennyini ffe tulina okukola ki? Okwekolamu omulimu. Kati kikyo lwaki kyavuvubibwa? Lwaki kyaliko reactions? Onakikuba, onakiwagira, onakikuba, onakiwagira okugirira oti anti amazima kibulidde bagamba amazima galwawo naye gamala ne gakola ki? Negavaayo. Faruku Mungu atuwa obulamu. So kati tubasaba bannange abantu abali eyo bw'oba olina okunyigirizibwa ku nsonga ng'ezo mujjenga mu mawulire. Because sometimes amawulire lwakuba lwaki obirese mawulire weeswaza kati omanyi kye bankola nze yeggwe lwaki tosirika lwaki ovaayo lwaki biki byonna nga lwaki sivaayo okwogera ku kintu ng'ekyo ng'omanyi trauma omwana wange gy'aliko gy'agenda okufa nayo ne bw'ali baagambye nti kufumbirwa agenda kubeera nga talyoke mu bufumbo because of that. Percentage y'abantu ki abaasinga ovuvuba ekintu ekyo baali bakyala baali basajja? Bonna wamu. Abaami n'abasajja abaami n'abakyala bonna baali wamu bonna. Niwe wabaako ennamba eyasinga nti kati nga gwe munnamawulire oyinza okumbulira kubanga gwe yali amanyi reaction gy'eva ewatuufu bakyala banno oba bonna naye nga basinga obungi lwakuba nti abategeera be bangi ate be batasobola kuvaayo be basirika ate kati bano basiina kyenfiirwa avaayo n'akubawo eggambo ly'ayagala kuba talina kyafiirwa talina kyali okitegeera n'ayogera byagala naye bano abalala abategeera kekaaba babeerayo be bangi naye bo basirika ate lwakuba nti obuzibu bwebo abalina amaloboozi agasembayo ate babeera quiet. Kati bano njiwadde omuliro njiwadde omuliro abamungi. Okay, mzee matera bayita mudomo peke yake. Mudomo peke yake. Naye nga tukwatiza wamu. Okay. Tukwatiza wamu. Ate n'ekyokulala kino ekintu okiraba singa ffe abasiraamu tukifunamu empeera. Tuti. Tetutunuulira nti lwaki nnyamba nfunamu ki okitegeera. Kola ekyo ofuna empeera. Ffenna tukolerera empeera. Enfuufu yafumuuka kufayo. Enfuufu yafumuuka. Ngendo olaba efumuukidde Bamaseka. Ngendo olaba efumuuka. Enfuufu yafumuuka. Ne bavaayo ne bakikuba. Nga balinga abagamba nti kugamba nga balinga abagamba nti oba tukutteko naffe oba Faruku tonjogeza bingi neka. Tewali kutumensioninze. Kubanga kyampitirako nange.
nange kyampitirirako. Oseke yansanga n'aŋŋamba waleese omukazi nanzikattira ne mugamba ye nga sajjukidde kwogerako naye yabadde kunze ne mugamba titwabadde kuggwe yabadde kunze ne ŋŋamba bambi sore naye nga ne beerabira ki kye baakola ki tulina omukazi bwe tulaba ennaku zino mu mawulire naye wajja wazinga yafudde ekirala ali awo simanyi naye wajja ne beefuula bakatonda lwaki omulimu temugulekera nannyini gwo ebyakatonda mubireke nga bya Allah ekyasinga obbaje kwata Kulaani n'olayira ne bw'oyagala kati era njiddamu ne ngikwata naye lwaki omukazi ono akwata Kulaani ng'ate ali ne bw'oyagala kati njiddamu ne ngikwata kubanga mmanyi kyenjogera teyali mistake nakugamba bw'oba nga ku mazima totyanga kwata Qur'an bwe kiri it wasn't a mistake bannaye fufu yali ennyenje naye alhamdulillah nebikakkana ebyo ne tubiyitako wali omukyala oyo gwe tulaba naye nga ekintu kyatereera tebyakusitresinga nali ngenda kufa kituufu nali ngenda kufa ekyasinga okunkuba basiraamu babaseeka batya nagenda okulaba nga ne bannange ne baganda bange banyambalidde kyankuba wala nnyo kyakumenya nnyo nnyo anti nabo basaasira tebayinza omuntu wabaawo endowooza ye kati kisinzira y'engeri kwali kuvuma ate balina engeri baseeka abo gye batusomesaamu ennaku zino oba munna akoleze mistake lwaki omuvaayo n'omwambalira omubaka eyo si ye yali enkola ye Faruku paka yali mukkakamba ddiini eyaffe ya ddembe ddiini eyaffe yakwagalana yakumaakuma toyinza kwambalira munno ate imagine nga ndi mukazi naliswatil akli wa dini ka Qur'ani weetugamba kitegeera abakyala tuli bakendevu baki bamagezi omukyala omulabye mukyala mutuukirire ogambe bannange ndaba omuhajjati ono ensonga ze ziri zitya tutuukeyo banne basiraamu tudduke tumuyambe tuwulirize kale bwe bibanga bya bulimba bye tubiwulirize okitegeera naye tewali yanoonyaako tewali yawulira ki kyonna wabula baavaayo buvi omanyi Faruku omanyi traba gye nalina bankwatidde omwana mukwano gwange yakikoze omulala yandibadde ye naye owange omutima gwange gye gwali gusula ebirowoozo byange byonna nga yakikoze oba ntegeera kati ebyo biteeke wali n'olyoka ensi neevaayo neekwambalira abasiraamu ne bajja okitegeera nze nebaza Mungu nti onjagala bwe mba nga nkyayogera essaawa eno wallahi kazito kaali gamba alhamdulillah nebaza Allah nali waakufa wabeerangawo okugamba nti bakugambye neiba wali naye ebintu ne byegatta n'obula woddukira kati olina kukola ki bw'otaba mugumu byetuuma naye nze ndi mukkiriza mu ngeri yange siri munnaddiini nnyo nti nimaanikali nati ensonga wali olina sooka lukuddukira mu bamaseeka nga tonaddukira mu kamera ndowooza nabo kyekyabakola ki walina osooka noddukira gy'obirivingire oba Faruku essaawa eyo ekintu nga kyakugwira Kampala oba Kibuli oba Nakasero n'osooka noddukira waliwo ensonga ekugwira nga tomanyi kiddako ng'ekikujjira mu maaso ky'olina okukola nze amagezi ganzigira kimu nti lumba ku poliisi ate nga ndowooza kyekyali ekituufu ekya poliisi yes kuba singa nasirika neŋŋamba kamulinda akomewo olw'eggulu nandimusse oba ye okunzita Mungu wange nandimugambye eki nze zuula Katonda anjagala kati era ezambi ndiddawa naye anyway kasita Katonda akikuyisaamu alhamdulillah so kati Faruku nemukikwasaganya naye ge nawulidde bakubyeko ekibaati Faruku tuveeyo no comment ojja kiwulira no comment olaba wodduka
olaba wodduka no comment mukwano ekyo sisaagala kyogerako akaana nakala kachotana era oyagala bizi jamundeka bakandazi masha Allah Allahu akbar masha Allah peti alhamdulillah era mbadde nkuleetedde mawulire mungu abatere ekyo kikulese mbadde nonkugobye mugaka Faruku nako wa kamera atuyagala kuziza mu kamera nonesibako kyekikulese kitegeeza goli wange nokubuulira ebigenda mu maaso oleme kwekanga kireme kukuba nchukwe nekanga kimukwano nga tuli mu mukola ato ngambe ate sakonzika kati go wange kati naye kati kankubulira ago gaba mawulire Faruku ago gaba mawulire njagadde kugumya ng'owange oguma omutima kireme kujja ng'okiraba ku gospel bato ogambe kakati ate Faruku yetwandivuddeyo owange biki byonkoze akaana katukula Faruku yetwandivuddeyo yongera oli watermelon ojja kiwulira nze nkobo gwamajjako kamera top line machine yakalese awa kamera ajjako nedda so gega amapya agali kwosya ago ndabanga gatali mawulire kiki nze kunze si mawulire mbuki ogayita ki gali ogamanyi ate siga radio katwe gali kwosya Faruku kankuleko oyogera onyumirwe so kati ebyolimu nalabye akaana galina omutima ne gubwatuka ne ngamba jati wange bamukoze eki kino bamukubyeko ekibaati kaana katabo maanyi oba bulijjo kalirudda wa okolina ebirala byosobola okwogerako nekugamba ekintu ebiriwo agali ku gurawundi kubaga oli wange sikuta kati nina okubuulira ebintu kakusiibule ate onsiibula so tuli wanajja tuzuula mpolampola tunyumyamu nenga gego agaliwo amapya petipeti petipeti yaliwo any time from now emikolo gigenda kubanga gikola ki gibeerawo era nga tewekanga gwengo wange badde nina okugamba osabyewo saala nze buli kimu nti ngamba alhamdulillah gamba alhamdulillah mu mbeera ennungi era nkyeŋŋambye lwakuba tonvulidde naye ŋambye zuula wandiga emikono gambe nti alhamdulillah nkwagaliza kwagaliza ebirungi akimanyi era simwagalizangako kibi naye eyo tuveeyo tuveeyoko inshallah tujja kuddayo kakati bino ate byayingiriddemu bino byempulira nti atajja wano simanyi biki odiyo ezitambula nti abadde atusoberera ebitooke ajja mu bitooke byazze bitya kuba ngambe mwabadde mubire byaki mwabadde mu foundation ekiri nakikonyeko bukonyi kyabadde just by the way ne bakizimbulukusa bwe bati okay naye nga jjawo abadde ajjawo ewaka ng'ayagala ki ojja mubuuza toyogera naye mukubire n'abalabye mumukubira yeyakubira ntambi anyway baida wesogerangako naye yamukubira namugamba namugamba ebyo ti olimba tajjangako wano tolina nabukakafu ng'akusoberera musajja ali Juba omuntu w'ejjuba obukakafu mwabufunye aba akimaati mu bitooke bwagamba kusinziira ku bayogeddeko nabo agamba olimba kiri kiti ekituufu ekituufu mukimanyi Faruku nti abadde akola ebyo bye nayogeddeko abadde ajja wano abadde ajjawo okola ki simanyi kati buzibu ki
okujja okuleeta school fees talina nti kujjawo alina ziteekawo mwali musazeewo nga alina ziteekawo ku ssomero ly'abaana naye ati nawulira mbu essomero yali kiriyalinga zero balance ate mbu n'ogenda ku ssomero ate n'ogamba edimaster bwakuweeko haafu gira olyako ku school fees bwembeera gyonsanzeemu ereeta embeera nnungi wallahi tolimu kya munguwa embeera si yennungi ennyo okitegeera naye ddala gyonsanzeemu yeyendisa school fees z'abaana bange bano be bamutembeeta be babadde baagala okundeetera obuzibu nga tebamubuulira kituufu kyamaani teeka wano ani oyo kyamaani oyo kyamaani nkuba musinza nnyo onjebaleko ansibe nti oli bulungi udde kunkubirako wabaati musavu gakutula mbulagawo agayidde oba wanerabira bwerabuzi nti kyamaani sikyaliyo gyendi nnyo tokimanyi tugenda mu kalulu naye nno munnange njagadde kutegeeza Hajati nti Haji kuva lyava kuwumula yagonda mugonvu simulamu bulungi naye wakumitingamuko naye saasobola era ngambye wano nti sibuli bulungi nkyawulimu obugonvu bukyanemeddemu yalwala funyewo obulwadde tinyagadde okutegeezaamu naye Hajati nemanyiko gwe kabaali nemuddamu bweti tuli bulungiko kyeyamaani sibyatannosebo nga gyendi munange gyendi eno mpola mpola akalulu katuuse tewali buzibu ate nyinza kawaani munange kukyalo tomanyi nti nali manyiko gwe kabaali ne mayambala akati munange sina balala bemmanyiiko kati oba ki akalulu kakose kasita osalawo n'ogamba nti ojja Mungu atukuume nga tuli balamu katuuke ate tukawangule ojja kawangula insha Allah sebo nenga gyendi kali sebusula bulungi ebyo namuddamu bandi awo ng'aweerezza obuyimba ani kyamaani nga kyamaani aweereza obuyimba naŋŋamba from Haji biibino kyati ya kyamaani yeeno Haji akozesa kyamaani gwayisaamu obubaka era babadde nga bamukkirizira okujja wano kyamaani kuba yagamba mbu abo balina obujulizi obulaga nti yali azzeeko wano abugabako ago enkalu obujulizi bwafulumye dda tonabuwulira sinababulaba naye nga mu kyo kyenkugamba nti muveeyo mutukwatireko lwakuba obuzibu obuliwo nti abasajja mu mubikola ate abakyala tetulina buwugirire eddoboozi lyaffe liri wansi wadde nga mulowooza nti bwe twogera bawulira naye abasajja mu musinga okuwulibwa abasajja fe abasinga obikola mu musinga obikola kati awo kijja kuba kizibu okulwanyisa ekyo ekintu wano mu nsi yaffe Uganda omusajja gwolabanga ow'obuvunanyizibwa gwolabanga ow'amaanyi ogenda okuwulira nga ate yali mu sikandozi bweze yes abasajja babikola bakwata abakozi kitegeera ne ku ssomero batikyazi abaana baffe kwegamba abasajja ekyo kintu kyova olaba kizibu nnyo naye ensaba eggwanga lisitukire wamu waliwo essomero eyo saidi zeeyo mukono ate ye tica naye tica bamugoba oyo ne layisinsi ye ne bagikuulako lwaki tebamusiba ate yadduka naye ate yali akozesa balenzi subhanallah kamukwano gw'abalenzi biki kati omusomesa bw'abeera mukwano gw'abalenzi kizibu okubuuka kuba wabawala nga yabagamba mujje muleete ebitabo simanyi eno ku teachers quarter kati musobola okwekengera naye abalenzi bwe baba nga be batwalangayo ebiki ebitabo kati kizibu nnyo okwekengera
naye ssebo kyatuka lumu ne kimwabikako ne bamugoba olaba bino ebizibu ne license ne bagimuggyako kitegeeza ne mu masomero eyo ebintu bino biyitirivu bitambulira waliwo emberedde awo mu bizibu bano abakyala bajjanga ne bampa counseling mwagira mulimu omukyalo omwe yaŋŋamba naŋŋamba Hajati nze nafuna ekizibu omwami waka yaddira omwana wa kati omwana oyo ng'amuyita ssenga taata we yali yafa kati omukyalo oyo nga yali n'akaakaana ka mwannyina bambi kamuyita ssenga baali balwala buno bulwadde oba AIDS kati omwami akaana kaali kato kali mu P6 omwami n'atandika okugenda okozesanga omwana kyokka nga balwadde omukyala n'abitegeera omukyala yagwawo ekigo naye omanyi kye yakola yaŋŋamba Hajja tojja kunsonyiwa okwogera kasitoole kano kuba kanaye kakirungi sikwatuukiriza mannya naŋŋamba yakwata omwana wa mwannyina n'amugjawo ewaka n'afuna wamutwala naye amututte atandike eddagala imagine at that age kitegeera naŋŋamba naye nali sina kyakukola nga nina okusigalawo abaana abange ndi mulwadde kati nveewo ŋŋendewa ndowooza olaba ennaku abakyala gye bayitamu wano mu nsi byebintu ebyo mwebiri kubanze nakavalingako sitole saidi z'enkoko njerwe era omukyala yajja na mwana ewaka mujja na nnyina naye omwana oyo taata ye yamuzaalamu na mwana era n'omwana yamuzaala yes taata bamusiba naye yamuzaalamu aba naate famire y'omusajja naye era baali bainsistinga omwana waffe musiba wa bwereere nga bamaze okulaba ekyo ng'omwana ali lubuto omwana n'amala n'azaala oyo omwana mujja na nnyina yakafunisa olubuto ne kazaala okitegeera yali mujja na nnyina nga wonajja n'omwana wo wano nenisha yali mpozi nange nange siwooli naye ate nze tali mujja na nnyina anti nisha yali waabwe oli ye yali yafumbirwa. What do you mean? Anti wano waba nisha kati oyo abeera mujja na nnyinera mba nzize naye nisha gwazaala nisha right mujja na nnyina kitegeeza omukazi agenze mu bufumbo bw'omusajja yes n'omwana tali wa mwami oyo kati ate ono Haji ye yajja wano ewaba nisha era nisha asigala mujja na nnyina Haji gwe yamuwasa Faruku tugende ku kirala anti labayo nisha yali wama anti omwana atambudde ne mama wabe bamuyita anti nisha teyatambula oli ye yatambula najja ewaba nisha okay. Era asigala ayitibwa mujja na nnyina oyo taba mujja na nnyina oyo aba waabwe abeera waka waabwe kati oli abeera step dad kyeki abeera step dad kitegeeza bamukwatira waka waabwe nisha bamukwatira waka waabwe okay kati ekyoli omukyala ya movinga mu bufumbo okay esaidi z'enkoko njeru n'agenda mu bufumbo mu kazigo k'omusajja kati omusajja omukyala we yagendanga okulaba ku beewaabwe n'alekangawo n'omwana kati ono omusajja n'atandika okukola ki n'amukozesanga bino maama agenzeko mu nnimiro biki ebiwe bityo omwana n'azaala n'okuzaala omwana munne kati kyenkulaga nti ebintu bino biyitirivu kuba nti simanyi ngeri gye birina kujjanga mu mawulire oba I don't know naye omusajja bamusiba polisi y'emukono ye yamugenda bamusiba naye famire bali bagamba nti omukyalo ono akola ki bamuteekako embeera in fact bamuteekako n'embeera nga bagamba omukyalo ono agira atulugunya omusajja omwana waabwe nga omanyi nti omuzadde ku mwana we bwe bityo ebiri okitegeera naye kati Faruku tukoze tutya embeeramu abayogerako n'abantu bannamawulire tugenda kukola tutya kugamba ndaba nga aŋŋamba nti Hajati ekintu ekyo kiwanvu nnyo tetulina bwe tusobola tukola ki I think mateeka ge galina okuba okutereerezaamu amateeka n'abantu ffe abakyala bwe kiba kituuseewo tuvengayo naye ndoota gy'okireeta nti yegira anti kati fe abakati ate wakireeta olaba reaction gye kyafuna
okitegeera kati nokireeta nakyo kikola ki omanyi lwaki okipakeginga n'okireeta nga tekiri mu butulituli. Bano abakozi baabyo ababikola okitegeera balina kirwanyisa kikuba kuba njagala nkubulire abantu bali guilty ababikola bangi kati oli bwawulira nga bamukutte ku muzeegwe yeerimbika omwo naye n'avaayo alimba tebiriiyo okitegeera kuba ababa bamukutteko ate kingi nnyo mu basajja kati bali balina kirwanyisa gwe tewalaba abavaayo amaanyi nga mangi kati gweoyagala kugamba nti basajja bangi ababikola ate mu babikola nga si ba bulijjo kati ate ffe abakyala nga batoopu abalina amaloboozi abasobola okwogera batono okitegeera ate abalina obulumi abakyala abangi bagumirayo ne basirika tetusobola kati Mungu yekka yaba ataasa. I'm telling you kati kikoleko nga betusaba Mungu kati ffe tukiyingiremu abalina obulumi bwaffe okitegeera nga betusaba kubanga si kyangu mukulaba nze okwabo. Ndabyemu ango nti muntu ayinza okubeera nga munene mu ggwanga exactly nga ate akikoze. Yes. Kati ne gwe bakikozeeko ayinza okutya okukola ki? Okwogera bwe bamutta bwe bamusiba kubanga kyonoona erinnya kyonoona famire kyonoona erinnya kakati naye wawunya n'abo ababikola bazadde balina abaana bazadde kyobola ekitonde ekisajja oba yabakolimira simanyi. Maama yava wano n'atugamba nti abasajja tubaleke bakole bye bakola ki bye baagala naye twabaleka abakyala tebakyabuuza abasajja muluddewa tumukoze ki bakyala ki nze bwe ndowooza nti omukyala omufumbo tayinza kubuuza mwami we ku saa mwenda nti ovaawa kujjako ng'omusajja kirereesi naye obanya nti baawo mukozi era ava ku mirimu kati twabaleka bakole ebyo naye ku kino eky'abaana baffe tetusobola baleka okitegeera abaana eggwanga liba terina gye ligenda ogumuze gunaagenda mu maaso bwe gutyo yes mweguli munene kati tugulwanyise kati gobadde nkuba omulanga abakyala baveeyo twambuse eddoboozi lyaffe kweno ensonga bannakazadde b'eggwanga ffe tumanyi abaana bwe baluma batusala abasajja mu luusi obulumi buba butono naye ffe abakazi ffe tusinga okukola ki kati ffe tuveeyo kale tusaba n'abaami batukwatireko bataata nabo baveeyo batukwatireko mulimu abaami abalungi si bonna nti babikola kitegeera Faruku naye mutambuze eyo enjiri anti era oli kyovolaba oli yali agukusala nagamba lwaki omwana tewamuleke wa taata we kakati olaba mutambula n'abaana olaba ebivaayo omukyala n'anoba n'agenda n'abaana taata aba akyali eyo n'awulira nti omwana we bamukwatidde eri okiwulira ekintu ekyo biba bizibu bye bitutambuza Faruku no one is ayagala okugenda ng'afumbirwa wano aleka amaka gabaddemu agenda ewalala no biba bizibu omukyalo yaba teyeyagalidde naye bakyala bannange kyembakuutira osangayo wajja ti omukyala nga mutuufu tasobola labirira baana gy'alaga naye ng'agenze n'abaana abatutte omusajja anti maama omulungi oyo ng'ate Faruku maama omulungi talina kuleka mwana mabega omwana talekeka mabega okujjako nga ogenze ku kyeyo ate bw'oba ogenze ku kyeyo omanya nti omwana wange mulekedde sisita wange mulekedde bamama wange mulekedde senga wange naye omwana talekeka mabega omwana wange omwana wa mukazi omwana wa mukyala omwana talekeka mabega bannange kati olaba gye mubatwala ogenze otutta omwana wange nze ndi eri sobola okulabirira omwana wange kati ngenda ndi ku TV nkulaba weereega n'abantu ng'omwana bamukukutteko kati what is that kati onyonyonyola ki otusabira gavumenti etutaase kubanga tojja kulemera mu bufumbo butateredde olw'okubanga okitegeera oba olina okuvaawo gwe towulira nti abantu battiŋŋana watyange yembeerezze nti omwana atabirimu mundekere ogende ate nno kati kankubule Faruku towulirangayo taata w'omwana nga ye yennyini yakozesa omwana we wali okirabyeko tokiwuliranga yes bataata wallahi bangi kinoonyereza
Taata biological. Yes, ngagamba nti maama yatuleka mu nnyumba, taata abadde atukozesa. Abamu babazaalamu n'abaana, fali okukinoonyerezeeko. Nga yamwezaalira. Kyobola nkugambye nti abasajja mwakolimirwa. Ng'ava wano mu Ntumbwe. N'amwebakako. Ate naddala mu abasajja bannayuganda. Ati nno kamunvumemu. Kamuvumenze. Ebyo bitera kubeerawo. Biyitirivu. Omuntu gw'atazaala. Naye taata. Yes. Taata omwana nga gwe yamwezaalira. Ne babazaalamu n'abaana. Imagine. Kyobola nze nti ekitonde ekisajja. Mpozi nga biri mu kalica ndala. Mukwano. Ebya kalica tobireeta. Ebya kalica tobireeta. Mugeneralizinga. Mu kalica waliwo kalica ndowooza gye bibeera. Kati mwe mukwata ekintu ne mukivumbika. Omuze tegubeera gwa kalica. Mukuvumbika mu basajja. Nga kintu nga mu kalica endala kiri oke, ate ne mukikwata ne mukisuula mu kalica. Eyo ensonga kati kankubuulire eri buli wamu. Teriiko nti kalica gundi no. Omwana taata n'akwata omwana we bulungi nnyo gwe yazaala. Pozi nga bamugamba oba nti ono omwana si wuwo. N'akwesasuza. Mukwano ne bw'amanya nti mwana we. Gwe tokiwulirangako. Obiwulidde? Naye nga ekikulu mutuyambeko tulwanyise ensonga eyo. Naye bakazi banno naye bakubirize. Bw'oba tosobola mwana gy'olaga, omwana muleke. Era nze bannange kino bwe kituuse nze mbadde nga by the way nindanga kuwona. Kati nawonye ngenda kuvaayo. Era temunkoowa kiikyo era kikomyewo kiikyo nze nasazeewo nkolera eggwanga lyange sikyali ku bivumo bye munvuma ngattako tafaali ku nsi yange. I am not going to keep quiet. Nvuddeyo era ntandise ekinaaba nga kisobose nja kukikola ku nsonga z'okkabasanya abaana w'oli abavuma muvume abawemula muwemula abakola biki nze nvuddeyo kulwanirira mwana muwala kuba bwe simulwanirire tugenda kubulwa abagenda ozaala ab'enkya. Yes. So abakabasanya abaana bakikomye ogenda gwe ambasada kati ekyo gwokyogedde ambasada w'abaana be bakabasanya. Era Faruku wabaawo alina obuzibu obwo nga ali eyo omwana bamurepinga omwana talina buyambi batutuukirire mwogereko naye tumukansolire tumugumye nawona alhamdulillah. Kyova olaba nvaayo kati nenjogera luli nalinga nkaabo bimanyi ngambeera mu maziga ngambeera ani ali akubuddabudda bambi kinyabo Katonda wange yekka. Kuba natuuka ekiseera n'abaana nembejjako nembatwalira mamange mu nnyumba nensigalamu na maidi nga sebaka nga negayirira Mungu ngumya. By the way nebaza waliwo omwami Sekaani Sekase Muddu oba lyero erinnya oba ambasada waawa sekojja kunsonyiwa okwogerako oba alabika ne mukyala we bambeererawo nnyo. Omwami oyo ye mwami omu ku baseeka eyavaayo mu basiraamu nampita seeka oyo mumanya ambasada nankyaza ne mukyala we ne banfumbira ekijjulo ne baŋŋumya ne bampa edduwa era ye seeka wange. Seeka nkwebaza ne mukyala wo hajati nkutumiddeko mwebale kumbeererawo baŋŋumya nnyo nnyo. bajja ne babeera ku ssimu bambi nga bankubira hajati oli otya bambi ne bampa ku buyambi. Seeka oyo ate baŋŋamba alinamu ettooke simanyi bambi ne banziruukirira bambi bambeererawo nnyo era nkwebaza. So mbasiraamu bakubeererawo yoyo yavaayo yekka era yampita nangamba hajati kiki tunnyonnyola ensonga zo tukulaba mu mawulire okaaba kiki yayita mu Shamimu yakubira Shamimu mwasembayo kunzijjako wano interview. Nze famire yange yali nange yasigala naawe nnyo n'amaanyi lwakuba si balayisi nti baali balina okuvaayo okuwoggana kyebbe ekisigala kyaki ne bagamba nti abajjanga ku kooti si baganda babanoonyereze gwe oli munnamawulire genda onoonyereze
wabatega butezi ndinoonyereza kubanga mwekasukiranga baaliyo bayimirira nange bambeererawo. Kati omuntu ali eyo ng'akirimu olinamu amagezi ki ng'akirimu ekintu ekyo ekisooka kwenywereza ku Katonda, kubanga bw'oba totya Mungu ng'era tomanyi nti gyali Faruuku oba owedde anti essubi likuggwamu, kubanga wano bw'oba oyogerezeganya ne Katonda omanya nina gwe njogera naye ate ayinza byonna. Era kyekyaŋŋumyanga ne kiŋŋumya ne ŋŋamba nti oyo alaba ekiri mu nnyanja wansi eyo, alaba ekiri ebuziba, amanyi ekituufu kye njogera. Kati ne nnywerera awo ne ŋŋamba alhamdulillah, obulamu ne budda engulu. So omuntu yenna akirimu essaawa zino nina kumugamba bugambi, bw'aba mulokole saba, bw'aba musiraamu tota musaalo. Yep. Okay. Wabula tobeera ku bantu nti ki bantu bw'obabeerako oyinza okugwa eddalo. Kakati ate kino mbu poloti ya wali egundi emutunde mbu wagitunda kiri kitya? Poloti y'emutunde mbu wali wa Washing Bay side wankulukuku wa side zawa bonamwaya we ekintu ekyo mwakimbuuzizzaako ku gundi wankubira essimu ng'oli naani oba mwakijja wasimanyi kyogerebwa eyo bani abakyogera mbu mwakola olukujjukujju eyo poloti yatundibwa mbwe ekyapa ne mujingajingaawo ebintu bwe simanyi ne Kim oba Kim yani Kim mbw ate boyfriend wo oba fiyansi wo oba yakubudaabuda Faruuku epoloti bagitunda mbu batetenkanya ekyapa ng'ani akiteteekanya igwe mbu gwe watetenkanya ekyapa kyawo kati engeri gy'oli mu kwogera ebyambo ebigambo ebiva eri sijja bbirwako kuba sibitegeera. Mbu Kim ye boyfriend wo Kim ye yani Hakimu Kim Faruuku sooka onyumizeeyo ku mbuuzi endala oba Kim omumanyi nokoowa nkooye kangusiibu tokoowa Kim jasi bamuteekamu Kim yani ate ngenda obulira nti Kim yali mukwano gwa Haji ti ate Kim wamwemiisa Kim omumanyi Faruuku soogera ku bintu bino kinakunyiiza oba kabadde saabyogera tebiina makulu anti bwe baba babyogera bireka birina amakulu anti nze kulange tebikola makulu. Oli singo ne Kim era wabazze kati buzibu ki obubaawo okyali maredi si bwe kiri toli singo Hello Faruuku aja toli singo ndi singo original toli singo naye atanoonya bagambye mukazi yekwekaawo singo no search anti nze sinoonya kubanga nze ndi mukadde anoonya. Bw'oba oli singo ng'oli muto oba olina okunoonya naye nze ndi mukadde kati nnoonyeza eki abakadde bakufaananikira gwe nze ndi mukadde sente z'abakadde wali ozifunye era ngenda tandika zifuna amaye abakadde gye bategeeza ngenda tandika zifuna how to manage single life naye ng'oli single kaakati ekiriwo nkubiriza abakyala bannange ba single mothers kukola nnyo bakole nnyo bakole nnyo balabirire abaana baabwe nabo beerabirire. So you're single? Yes. Ennyumba tekumenya like ebintu ebikaaba ekiro yandibadde mmenya luli nga nkyali mu bitafaali tojjukira wagira wano kati ate ndi mu tiles kati emenyera ki sitaga protection omukyala saanako defense oba defense wetagako protection. Abaana bange bakuze be bagenda okumprotectinga. Kati omalako otya ki mumbeera
embeera si nnyangu tusijja kugamba nti nnyangu naye bw'ogikiriza ekwanguyira. Anti obeeraawo nga wamanyiira omuntu biki bugumu. Ate Mungu bw'aba akugeredde oba ono. Tokyalina bugumu. Kabugumu. What do you mean? Protection. I mean. Okitegeera. Fayo. Weetaaga defense. Ovudde ku mulamwa. Weetaaga defense. Ovudde ku mulamwa. Defense. Omuntu anajja n'akanga musajja n'abuukayo n'ejjambiya. Embwa weeziri n'abakuumi weebali wano. Tekimala vaayo. Abakuuma wansi. Ne kati okimanyi mwabeeretera bino ebya single mother simanyiredde. Tubeeretera. Kati sawa zino oli wano gwe wekka gwe yeesibyeko eyo. Funa omusajja akubeezabeeza. Naakomawa. Akomewo. Naakomawa. Okuyamba Mungu teyali fala okutonda ebitonde ebibiri. Okitegeera. Mungu ye yakiraba nti omuntu aba atambula ne peya. Anti nakigezaako nange mbadde ngawo nga saaga kubeerawo kiyeeresi onakwagaleko n'oli akwagaleko kyova olaba nze mbadde nga nva mu bufumbo nga nnyingira bufumbo. Kitegeera kubanga nkimanyi obufumbo ibaada. Era omukyalo okubeerawo ekitiibwa olina kuba mufumbo. Kati kyekyo. I've tried my best. But that's not the end. It is not the end, but I'm just fed up. Fed up how? Abasajja ndaba nga be bamu. Yeah. Buli omu alina ekibi kye. Yeah. Buli omu alina ekibi kye. Ate kukola nga bintu ne mubiteeka. Abasajja si be bamu. Naye okimanyi nti si buli omuntu yatondebwa ati alina okubeera mu bufumbo. Abasajja mbwa. Ani agamba? Taatawo naye mbwa. Gwe ogamba abasajja mbwa. Taata wabambwa. Kati gwe ogamba nti abasajja bonna be bamu. Taata wo y'omuna. Anti kakati bw'otunuulira. Anti labayo. Abakyala babaayo like nga mulinga nze nga wagezaako ne bigaana ng'okitaha. Ate oba ono. Otulanyingako. Kati n'ensi erimu biliyoni z'abantu. Billion and billions. Kati obeera otya mu biliyoni z'abantu nga gw'ogamba nti abantu b'osanze 3 5 oba 2 be bakunyiisiza biliyoni. Okay, Farouk ndo. Billions and billions and billions of people. Okay, nze nsubira si essaawa eno because I don't feel it. Tokifiiringa? Nkyahiringa. Nice. Okyahiringa. Kwa kati olaba ennyumba y'eri. Ennyumba y'eri wa? Eri kalina. Eyo nno gye bagenda oteekamu omugole. Kwa kati ennyumba kati singa gy'ogendamu. Ne Farouk. Farouk, ekyo kyekikuleese wano. Farouk, bw'osanga nga ffe abantu ababenyeka emitima, bye mbadde nkugamba, mubeerawo mu nsonga z'abantu ne muzizannyiramu. Olina omuntu omulwadde yamenyeka omutima. Okitegeera, ate omuzzamu ebyo twogera ebyo. No, nze kyembadde nkugambye. Tyekalina yeeri. Eri mutundwe? Eri teri mutundwe? Tugenda giteekamu kapetipeti. Nze nsula mu ki? Farouk, nze nsula mu ki? Osula mu kalina? Naye just sigambye nti tosula mu kalina. Nze ngambye eri kalina y'emutundwe. Kati sooka olindeko Farouk. Katugiteekemu peti. Kati tutunuulira bw'oti. Singa nali mu maka g'omusajja, singa nali mu maka g'oyo omwami, embeera eyo neetuukawo nga sina wenzirukira. Era nze nebazaawo. Nti kakati okiraba nti enyu kale oli mukunjogeza bye mbadde sakola ki twogera mu bwogezi kwogerako okitegera tebinnuma because nina ebyange ebyentuuyo zange ebiri mu mannya gange bino kati eri oba bagireetamu petipeti si yange nze ebyange kati akala amusitula amuleete wano okitegeera kati olaba nti nze ndiwaddewaddeko kati ge magezi gempa abakyala bakyala mukole bakwano mwekolerere mubeere n'akammwe bannanga akako kanyuma akako kanyuma bw'obeera n'akasenteko akayumbako oba kamabaati 6 nga kako yisa emikono mu maaso
So buno obubaka obusindikiro oli agenda mu eri. Nsindikira bakyala bannange bakwano naali mu bufumbo omwami akwagala yes taata w'abaana bo neebeerako n'akakeema bbali you never know oluusi omwami bw'aba takugobyemu mwami mungu ayinza omugerera n'afa abafamire ne bakugoba naye nti ekyo tekijjaawo nti oli tumutwala mu eri kalina ani akiga gye wandibaddemu ate nze wano nsula bweru Faruku wanooza nsula ate bweru osula mu yo eri ya mwami byanjawulo kakati nze njagala ekyamunnange ennyo nga ne kwagala ate kyange ennyo ate oba eri oyogedde nti ya ennyumba mwami ey'omwami ng'omukyala bakulese mu nnyumba ya mwami mwenna bakyala mukolerera kubatwala mu who mayumba told you g'abaami babeeresaayo nnaku ekiroto kyammwe Faruku ani atayagala kubeera mu kubawasa nju batwala mu maka okimanyi nti abakazi tubeera mu maka g'abaami naye nga tulinga baddu okimanyi ekyo ani yandyagadde okubeera omuddu yes ew'omusajja bajja kungoba nina okukola kino nina okukola kino nina okukola buli ssaawa omusajja fulumye ebyo fulumye eyo embeera mwagikoowa abamukuma mwagikoowa twagigoba yobola akatuleeta abagisobola abaddu saabaddu awula Faruku katuleete bapetipeti abanasobola ebintu mu ebintu bibalemeredde fekatuleete ekiroto ky'abakazi kusamba gawuni kuzaalira kuzaala nze byonna nabikola nakubeera mu maka amaka nti mukyala gundi ati nze byonna mbikoze kyekirooto ati nze byonna ebirooto byange byatuukirira dda ndi mu magoba wali nasambako ku gawuni wagisamba kakati okuzaala nozaala nenzala alhamdulillah nebanyanjula nenkola hijja wagimala mpitibwa hajati so kati ogamba kyotaali okigaba oliko abakyagala bakirye Faruku ku nsonga ezo tuddeko ku birala oba owulira okyagala okunyumya nange tuddeko ku birala lwaki ebyo ate kati oyagala okungobayo mangu naye ng'ate simbadde nkugamba nti kale tuwe ku bakyala amagezi senga kati oli wali kalina waggulu weesuuba ku balukone anyway bibaawo ebyo wano otuddewa toli ku balukoni ndi ku balukoni so bagitwale top line machine Faruku tukubiriza abakyala top line tukubiriza abakyala bambi bakole bave mu buddu bane tetubonoona omukyala alinako akasente aba mulalamu naye kati nga tumaliriza omukyala yeezimbidde amaka kuba ninayo mukwano gwange eyo yeezimbidde amaka ge yeefuutingira bbiru ze ezawaka naye namugamba kakati gwe mukyala gwe ogenda fumbirwa puroguramu zammwe ziba kuki abakyala abeezimbidde amayumba gammwe puroguramu gaba gakupangisa gakusula kati weewuunye Faruku era singa nkyaddewo buto simanyi kubanga ekituufu bw'obanga okyali muto tomanya biki bigenda kuhappeninga mu bulamu obwo nali nakafumbirwa gye nasookera nga tebindi mu bwongo ebyokwezimbira era tulina okuvaayo fe abakyala abalabye ku nnaku ne twogera n'abaana abawala fumbirwa naye ng'okimanyi nti omwami agenda kukola bibye naawe okola ebibyo bwe kiri obufumbo mukuba ebirayiro mukwano nga mulayira Faruku bwe kyatuuka bizibu nali ew'omwami ozimba omwami nkole n'okwenyumya n'ozimba omwami omusanze ku ziro n'akulaga nti akugambye nti fuluma oba n'akola ekikunyiga nga tokisobola kigumiikiriza kati okola otya nga mubadde mugatta buli kimu Faruku olaba kuttinga naye kuba kuyingiddewo ate nga n'emyaka gigenze abaana abakuzaddemu okitegeera tofaananika ozaako ki omwana bw'omala okusoma ovudde ku yunivasite leeta omwami ofumbirwe bw'ofuna omulimu
omwami omuyambako kuba omuyambyeko kubanga naye aba akuyamba ekinene naye akasinga obungi kateeka emabbali ononyeyo kapolotika ka miliyoni 5-10 kireeta obuteesigangana ebyo lwaki okola abo bwate tongamba anti obuzibu abaami abamu bwetubagamba muzimba emitima wentegera nina politika kati waliwo nze wenatuuka nga nkukuta bukukusi okubaako kyokola kubanga bw'obeera ne munno omutegeera ayinza okutuuka nze nti nabikolanga owange taliiwo kati olaba nga busanzewo kalina gye nsitudde togirabye girabye kalina weere omusingi kati nga nkikola nga taliiwo n'agenda okukisangawo kubanga bwe mba sinabakikola nsooka kikuyingizaamu aje nno munaye mbadde njagala obusente buno bwe mba mbufunye ntandikewo wano we bwate katunule bwe kati sente ezo tewandizikozeemu ekyo wandi azidaivatinga aziza ku kirala kati bw'omutegeera munno nti kyekyo kyayagala toddamu mugamba kyoyagala kukola naddala nga sente okwata yiyo naddala nga sente okwata yiyo okugjako nga mukola n'omwami muli mu dduuka bizinesi ya mwami oba nga yamukireetera kuba abaami batono nnyo abaagaliza bakyala baabwe abaami balinamu eri mentality egamba nti bw'anaafuna tajja kukola ki kuwulira kubanga ojja kuba ovudde mu baddu abakyala abasinga baddu to be honest basireevu gw'ofumba gw'ozaala n'oyoza n'okola ki kyokka ate n'amala n'akugamba mwayise emyaka 10 oba 15 tukwata abaana b'ofulume alabyeyo omuto akola ki akusingako abo bagambira mubeereko n'obwammwe abaana abawala mufumbire kuba obufumbo ibaada ekyo tekisoboka tosobola kyewala naye bw'oba ofunye akalimuko twekawo wali akako naye anti waliwo bano tojja nakayanira bya musajja waliwo bano nga ye alina akalimuke mu URA mwana muto yakamala kampasi biki tannafumbirwa naye nga ka corporate afuna miliyoni ze n'azimba kalina ze n'azimba ebintu bye n'omusanga ng'akuze naye nga atya n'obufumbo gy'alaga agamba ebintu byange kakati abo tubuuza puroguramu zaabwe waliwo abakyala ng'ayina ebintu bye naye nga tayagala moving agenda mu bufumbo eri wa musajja ng'ayagala musajja gw'abajja anti kati oyinza okuba kati generation ngeeyo kisinziira ayinza okuba nga yasinga ku musajja sente ennyumba gyamutwalamu oli takkiriza eyo right aba agirina mukwano tetwatondebwa kubonaabona who told you ekyo kyekikufuula ow'enjawulo omukyala alina kasente kubanga oba weesalirawo tebasobola kusalirawo otwala mukayumba ekyo ekituufu mukwano naffe tetwatondebwa kubonaabona abakyala omanyi lwaki mwe abasajja mubeera nnyo ti kyateeka mubogola mukola kimu mubonyabonya abakazi because muli hard working mwavaayo ne mumanya nti mulina okukola ne mubeera ne ssente n'okola by'oyagala n'owasa b'oyagala n'olya obeereeyo ku mulimu n'olya by'oyagala n'oyambala engoye naye nga mukyalawo tomukoza ki otegeera kakati obudde bwatuuka ng'abakyala baazuukuka era neebaza nnyo abakyala abaava mu mbeera ng'eyo ne mutafuuka baddu katubeere baddu ffenna mu nsi eno edduniya ya Mungu gwe tutyali ogwo Allah gwe tuba tubeera nga tuli baddu ffenna abaami n'abasajja n'abakyala ffenna tubeere baddu eri Allah wakowa obuddu bw'oku nsi teri kukozesa buddu toli sireevu wabikowa si birungi tulina okwenjoyinga tulina okwenjoyinga tuyinza goba mwana mukyala bw'abaana bana mu nnyumba mukwano n'omugamba kwata abatwalewa masikini agendewa kati Mungu oli mugamba ki nti oli singo oli munnyonnyola otya kati teyandabako nga bampoye emirundi 3 okay tumalirize ajati bwato bwali naye nga tubagamba nti ensonga bwe zibadde
Hajati Nisha kati Hajati Zuula ye ambassador w'abantu be bateekako obuliisamaanyi. Ensonga zonna ezinavaayo nga waliwo keesi ffe tujja kuddukirawo ebintu obeere nga ate ogamba ekikazi nga kiremedde mu kamera eki sirabika ayagala Haji simanyi yeesiba ku musajja lwaki yagamba nti Haji amulumba ewaka bye byabadde bivaayo. Bo omusajja okyamwagala nabo bamunjagalireko nabo bamunjagalireko amwagala bwe mba nkyamwagala nabo bamunjagalireko anti era tugenda mu mikolo mbaagaliza birungi byerere Mungu abateeremu baraka bw'ogambye